Alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza kutegeeza bale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwa social media ng'ali concerned nnyo ne post gye n'Omuhoozi Kainerugaba gye yapostinze. Jjukira nti nno Omuhoozi Kainerugaba etumwogerako ono Chief of Defence Force Magye mu UPDF era kigambibwa nti bamuwa n'ekifo ky'obwa special senior advisor mu special operations ezikolewa mu G erya Uganda People's Defence Force era nga mutabani wa Mamyori Kaguta Museveni otumutegera bulungi nnyo. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu anyikiddwa nga Bobi Wine eyali omuyimbi n'afuuka munnabyabufuzi era mu bbanga ggere n'abanga amaze okubanga aggulawo ekibiina kye tuyita ekya National Unity Platform. Yasooka n'aggulawo ekibiina ng'agala kiyita People Power n'oluvannyuma gavumenti b'ekitongole ekya Electoral Commission ne kibiirinnyamu eggere n'oluvannyuma erinnya ne baali bamma. Oluvannyuma ne bawunzika nga bakituumye National Unity Platform era ng'ono ye mukulembeze waakyo era ng'ekitebe kituula wali eri Makerere Kavule gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula nga bwe nkugambye abadde akwatiddwako nnyo ku post eya Omuhoozi Kainerugaba gye yapostinze. Post eno ebadde etya? Oluvannyuma lwa Muhoozi okuvaayo n'alangirira nti yawamba Eddie Mutwe era yali amulina mu custody ze. Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission ekikulibwa chairperson waakyo Mariam Wangadya yakwata peni n'abawandiika ebbankaluwa ng'alagira Omuhoozi Kainerugaba alirizinge Eddie Mutwe amanyikiddwa nga Edward Sebuufu ono nno nga bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akagari kye kiri nti nno ono bodyguard yali atambulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga eryekulungudde. Amawanga mangi gaali gamumanyi era nga gamutegedde era n'okuwambibwa kwe kwategeererwa. Kakati amawanga ag'enjawulo ag'ebunaayira ssaako n'agatuliraanyewo gaatadde ku gavumenti akazito oba ku Muhoozi akazito gasobole okuba nga gavumenti ya wano erilizinga Eddie Mutwe. Wabula kino bwe baabirabye nga bigenda mu maaso, Mariam Wangadya ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission kibadde kimaze ebbanga nga tekiri active. Ku luno omulundi gwokka ogusoose kyavaayo ne kiwandiikira Omuhoozi ebbaluwa nga kimugamba nti nno singa onaalema okulirizinga Eddie Mutwe n'atwalibwa afune treatment nga bwe yeetaagisa, tugenda kuba nga tukufunaana nga tusinziira mu Article 53 mu Uganda UPDF Act mu Constitution ya Uganda egavaninga etteeka eryo. Wabula Muhoozi Kainerugaba bwe yalabye ebbankaluwa eno yagambye nti kale n'otunuulira bano twabawa obulamu ku nsi naye ne bagenda mu maaso n'okuwandiika ebbankaluwa West nga bampooninga era n'amugamba nti taddamu muwandiikira rubbish ng'oyo oba sseekyo ajja kulaba akamuvaamu. Omuhoozi Kainerugaba bw'atyo yarespondinze n'agamba era yali mu buvunaanyizibwa bw'okuwamba kwa Eddie Mutwe era nga teri munaago mulina kuvunaana era nga tagenda kumuta. Omuhoozi Kainerugaba bw'atyo bwe yagambye. Wabula we yayogedde statement ng'eno bangi baavuddeyo ne bakomentinga okusinziira ku ntegeera yaabwe nga baalabye ebintu ebitambula. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform yavuddeyo ku posti y'emu n'agamba nti nno the life you gave them, agamba nti no so Museveni and his brutal son believes that they gave us the lives we have. After seeing this, you then understand why they treat us the way they do. Agamba nti no kakati olw'okuba nti yagambye yapostinze Muhoozi Kainerugaba nti obulamu bwe baatuwa kitegeeza nti no bo bagabira bannayuganda obulamu. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba kitegeeza nti no Mamyori Kaguta Museveni ssaako ne mutabani we ow'ebikolwa eby'ettabbu alowooza oba balowooza nti be baawa bannayuganda obulamu. Era womala okulaba statement ng'eno Muhoozi yakoze, Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba womala okulaba posti ng'eno kiba kikutegeeza butegeeza engeri gye batuyisaamu lwa nsonga bamanyi mbu baatuwa obulamu era y'ensonga waaki batuyisa bwe bati. Jjukira nti nno Muhoozi Kainerugaba tetumanyi waaki yakoze posti eno ng'agamba nti nno ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission be baakiwa obulamu bonna bonna abatuula mu kakiiko ako. Kitegeeza ki? Ensonga eyo tujja kuba tugisaba okulwa tubabuulire ensonga lwaki Muhoozi Kainerugaba yayogeddewo atyo era y'ensonga lwaki olaba okuva Muhoozi eyawooninze Mariam Wangadya tannaba kubanga avaayo mutwe kugenda maaso na kutekinga action
ziyabadde ateekateeka okukola era tetunalaba action n'emu egenda mu maaso n'okukolebwa. Olowooza kiki ekiri emabega w'obulamu bwe baawa ekibiina kino oba ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission?